mutabani wa Museveni yagagula therefore gaina kubeera Mukoddomi yagagula therefore gaina kubeera ga rais ettooke eddene lihango lyenkana bwe liti sente meka so ebizibu bingi nnyo bannaffe babyogeddeko nyinza okuba obutabyogerako olw'obudde naye njagala mumanye nti your problem is every Ugandan problem and the solution will help everybody. Bwe bitereera Mwankole bitereera ebugisu ne bitereera ebusoga ne bitereera ebuganda mwacholi ne walala yonna. This generation is a new generation. Naddala abasinga wano muli bavubuka temukkiriza kubaawula yawula. These are the same problems. Museveni asurvive nze ng'atwawula yawula. N'agamba gwe tolina kukolagana n'ono kubanga muli different tribe. Gwe tolina kukolagana n'ono kubanga muli different religion. I am very happy that we are above that. So olunaku lwa leero kye twagala okubagamba abantu bange nti we can do this, we can change this. Obutumwa bwanje ninyenda eminyeto egiri aha gibuhure kandi gibongereyo. Mubutwale mu ghetto, mubutwale mu kirombe, mubutwale ku border stage, buli hamwe hona. Abantu bonna bamanye nti yemmwe solution. Amanyi g'abantu ge maanyi geggwanga. It is only you who can change this. Matera akaruru kandi bakiiba. Does not mean nti temuddamu kulonda. Naye kitegeeza mulina okukola more than voting. Kenya mwabirabye ebiriyo. If Kenya can did it, Uganda can did it. Sibachiri tusobola chikola naye tusobola chikola nga tukwataganidde wamu. I like the idea that Ugandan young people are coming together and are waking up by looking at the Kenyans. Don't look at any party, don't look at any tribe, don't look at any religion. Look at the future of Uganda. Itwe titukwenda okutegeka, nitwenda okwebembera. We want to lead you, we don't want to rule over you. We want a situation where leaders are servants and people are the bosses. Twagala abakulembeze baberenga babatya. Ngabogama mukulembeze mukolero n'olugudo ng'alukola kuba bw'otalukola abantu tebajja kulonda. Twagala tuleete obukulembeze obw'emirembe ate nga bulimu n'enkulaakulana. Enkulaakulana nga teri sidelined. Tuli wano naye omuntu omu ayina sente z'abantu 2,000. Lwaki? Kubanga bazibba bubbi, ababbi mubamanyi. Comrade Katana badde tayagala boogerako nenze mwana sibatya nja boogerako. Mwina bamuyita Mawanda. Yes, kati bamututte mu polisi naye I can tell you mutabani wa Museveni agenda kujja amujewo akomewo wano agame muddemu mulonde. Twali wano nga tubagamba mu kulonda Museveni n'aleeta Kateshumba gwe baali bakamala okukwata ngabye sente za revenue. Nagenda mu parliament nowanda kati parliament babbi bokka be baliyo. Anita Amongo sente zabbi ezisobola okutereza nkole yonna. Musanyufu nti bino ebintu mubigoberera abantu mwe mubi following and hold the leaders accountable. What do we want? We want a new Uganda. Uganda empya ffe gye twagala number 1 erina kubeera y'abakulembeze si abafuzi. Number 2 Uganda erina okubanga ekyusa obukulembeze mu mirembe. We don't want a kingdom. Uganda is not a kingdom. Uganda is not a monarchy. Uganda is a republic and the people should be deciding. Nemuze mukiraba mpola mpola Museveni nga bwe yatandika bwe yagala okujjawo ebisanja yatandika asinze njagala bikola mu 2005 before you know nga bajjewo term limits. Bwe bali bajjawo age limit nali mu parliament bambuza nagamba that's idle talk. Tesagala kujjawo age limit. In fact yagamba nti omuntu bw'asukka emyaka 75 aba takyazikwata bulungi. Naye eventually
n'abijjawo. Kati agamba nti yagamba nti abirivingira mu democracy naye ayagala kutandika bukama mu Uganda. And that is impossible because even the poorest kid in Bushenyi should grow up knowing that he or she can be a president of Uganda. No man wa ghetto ayina okumanya nti bw'asoma ennyo n'akola nnyo asobola okufuuka minister, asobola okufuuka president. That is the country that we want. Na bwekyo bantu mwe nnyo ennimba gamba olunyako lwetuufu tujadwogera eri mutwe sokutereka sente zange zimu. Uganda gye twagala yerimu amalwaliro agayamba buli omu. Ne bw'obeera mugagga otya, I always tell people nti mu mawanga agakulemberwa bulungi ne bw'obeera ng'oli mwavu, obwavu bukoma mu nyumba yo.